ekinfuula omukazi ow'enjawulo njogera ebigambo byange n'embiddamu n'ofuna n'abalala palo n'agamba ndowooza naalo nga twayogeddemu bulungi neŋŋamba olina amagezi gwe naawe yisaawo endowoozayo nga bw'ogikola ki kuba nze eyange envunaanyizibwa kwani ogwe era nze kyenjo kye nayogera nga ntandika ge wajja osunga n'emboozi eno ewange n'oginteekamu era bwe waginteekamu n'onzannyira obutambi ompuliriza neŋŋamba ye mulimu omwana poliisi n'egamba nti bamukoze eki tegeeza waliwo yamukozesezza era nze mu bigambo byange omuntu yenna nga tanyina kompaana sina muntu gwe nabinkume naye ntegeeza nti twagala kulaba n'eggwanga yonna lirabe ku musajja yebaka ku muki omwana ekyo kyo nkyakiddamu olwaleero n'enkya wakyuka ne baba n'afuba n'enva mu kkomera kudda nkubuuza kituusa ku musango guli wakyuka n'omala luganda sikyali tiimu haji sikyali tiimu hajati right now ndi tiimu mwana leero olowooza owekanya because haji sinakakasibwa essaawa zino nti yakozesa omwana wabula okusinziira ku bujulizi bw'abaleeta nali kikugambyeko ekyo tokyogera kubanga nze mu nnyumba yaabwe gye basula si gye nkola ki naye nze njagala kulabako ekooti gwenaaleeta eyakozesa omuki eyakozesa omwana kaabe lubaale kaabe katonda bajja kumutulaga eyawe tuli kubanga obaera abazadde bangi musize baze basinga omumagazi basanyukidde nnyo olwaleero nga muzi kimusirise naye essaawa yonna kino kijja tuuka mu nnyumba yammwe kitutuuse nako n'amaka gagenda kubaako okola twagala amazima gatuvireyo ani yakwata omwana nga tetwagala tubonaabona n'abaana baffe tubakuza we want to know who really slept with that girl. Problem